والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الخالدة من عند الله، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala atendebwa n'amatendo amajjuvu amalungi mu ggulu ne mu nsi. Tumusaba okusaasira n'emirembe eri ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyatugira n'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu nga y'eddiini esingira ddala obutuufu mu maaso ga Allah gye yatusiimira mweteekeddwa okubeera nga tuyita okuyingira ejjana. Tulina kunyweza busiraamu nga tufunira ddala enzikiriza entuufu almustamiddatu min alkitaabi wassunna ala fahmi salafu salih. Tulina ennyo okunyweza aqiida nga masdaru ya aqiida gye tukkiririzaamu erina okubeera nga eviira ddala mu Qur'ani ne mu sunna za nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafu salih, nga twesembesa entegeera y'abo abaatukulembera abaali abalongoofu olw'okubanga aashu zamani tanzili lwahyi, mu kiseera ky'okukka kw'obubaka baaliwo nga bukka ate ne bukkira mu lulimi lwe bategeera. N'olw'ensonga eyo, ensonga ya aqiida tugitwale nga nsonga nkulu, kuba kwe kuyimiridde eddiini yaffe. Era wano wenneebalize ennyo baganda baffe abaafuna fikira Allah n'abateebesa ekwatagana ku kutegeka darusu eyeyawulidde nga yanzikiriza entuufu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abajaze khairan. Ate naffe abatambula ne tujja mu darusu nga zino ezituyigiriza enzikiriza entuufu, tusaba Allah abeerenga buli kigere kye tutambula atusitula mu madaala, atuwa okutegeera enzikiriza ennungi, atuyingiza ejjana awamu n'ezzadde lyaffe ne famire zaffe zonna. Omusomo gwe bampadde gwe ngenda okwogerako gukwatagana ku bida n'ebyokulabira byako. Ebintu bibiri tulina okubyawula abasiraamu. Waliwo kye bayita bid'a, waliwo kye bayita mubtadi'u. Bid'a kwe kuzuula mu ddiini, mubtadi'u yakoze ekikolwa ekyokuzuula mu ddiini. Allah yatugamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina. Kitegeeza obusiraamu bwajjula, era Allah najjuliriza ekyengera kye n'atusiimira obusiraamu nga yeddiini. Basahaba baaliwo nga aya yekka balina kye baalengera ekinene. Era eyo aya eraga nti obusiraamu nabbi sallallahu alaihi wasallam yagenda okuvaawo nga bujjuvu, obuteetaagisaamu ndowooza zaffe wadde okwongeramu.
omuntu yenna azuula mu ddiini aba atadde naqs obukendeevu mu ddiini yaffe ey'obusiraamu era aba abukubyemu ebituli binene egwe bayita mu butadeu obubi bwe bwasukka ne bulaga wala walidhalika shaitaani yafrahu bihi shaitaani emusanyukira nnyo n'okusinga bwesanyukira omuntu alladhi wakaa fi lmaasi agudde mu nsobi endala kubanga muzibu nnyo okwenenya agwa mu maasi oli n'agwa mu bwenzi nabba aba amanyi kyakoze kiki kibi zambi okwawukanako n'omuntu akoze bidaa kubanga alaba ali ku ddiini kimukaluubiriza nnyo okwenenya ekyo kiraga khuturatul bidaa obubi n'akabenje akali mu bidaa bidaa kyeki bidaa kitegeeza kigambo kya luwalabu maakhudhatu min albidaa wa huwa al-ikhtira ala ghairi mithalin sabiq ye muntu okuvumbulawo ekintu ekitabaddeyo n'akiteekawo kati tolaba nti mu butadeu omuntu azuula mu ddiini abaddidde ekintu n'akireeta mu ddiini ekitaaliwo naye nga Allah ekyaba yakimuwa kyava Allah atugamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa nga akulaga nti ekigambo bidaa kitegeeza kutandikawo kintu ekitakoze ekitabaddeyo kyava Allah yagamba nti badiu samawati wal ard ye mutandisi w'okutonda eggulu n'ensi hatha fi lugha mu lulimi olwalabu so saagala ate omuntu abamu nga ba mu butadi we bategeera obubi nga bawulidde aya ne bagamba nti muvumirira bidaa ate mugamba nti Allah badiu samawati wal ard ye teyakola bidaa hatha fi aqlihi shay'un ayogera ekyo mu magezi ge mubeeramu ekikyamu ekinene kyova olaba munnabidaa Allah okumuwa tawuba neyeenenya aba amuwadde ekitangaala ekitafunika kuba kizibu nnyo okukikola okukituukako Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga tukyali ku kigambo bidaa ekiraga nti kitegeeza kutandikawo kintu yagamba nti qul Allah yamugamba nti qul ya Muhammad ma kuntu bidaa min ar-rusul kyeyali ategeeza Allah mutegeeze ti si atandise waliwo ababaka abamukulembera ekyo nekibidaa munnabidaa nga talina nsonyi otandikawo otya ekintu n'okireeta mu ddiini n'okiteeka mu ddiini Allah kyataakuwa ng'ate eddiini Allah yagikola ki yagijjuza nzijuvu oba okubye mu ddiini ebituli oba okubye mu bubaka Allah bwe yassa ku nnabbi kabe kasinge okubye mu bigambo bya Allah obukendeevu Allah atugamba nti al-yawma akmaltu lakum dinakum bajuliriza eddiini gwe n'oleeta ekintu n'okiteeka mu ddiini nga bwe tugenda okulaba kati al-ibtidaa okuzuula qisman kulimu emiteeko ebiri okuwuliriza ennyo okuzuula kwonna buli owulira nti waliwo ekyazuuliddwa kigwa mu miteeko emeka ebiri omuteeko ogusooka al-ibtidaau fi l-aadaati omuntu okuzuula fi l-aadaati mu bintu ebya bulijjo ng'abantu bwe bazuula ebintu ebigwawo nga bimulaba essimu oli n'akola emmotoka bantu ne bakola ennyonyi ne bakola emmundu hatha al-ibtidaau fi l-aadaat ng'abantu okuvumbula ebintu ebyenjawulo ekyo kikkirizibwa lianna al-asla fi l-aadaat al-ibaaha kubanga ekiri aslu fi l-aadaat mu mbeera eza bulijjo al-ibaaha Allah yakikkiriza
kyova olaba abazikiri kalenge batera ne babagamba nti kyemukoze bidaa olinaga nti mugamba bidaa nga mumukutte essimu ku mulembe gwa nabbi waaliwo essimu kati eyo tebeera bidaa ekyo kiyingira mu adat mu mbeera eza bulijjo ezikkirizibwa ekyo ne kibeera nti kifuluma mu bidaa eyogerebwako yeebeera mu ddiini omuteeko ogwokubiri al ibtidaau fi ddiini abantu okubeera nga bazuula mu ddiini ey'obusiraamu wa hatha muharramun ekyo nno kiri haramu kubanga la asla ekimanyikidde anna la asla fi libadat ekiri aslu mu ibada zonna atawqif ay alkitabu wassunna buli kyokola kyonna mu ibada buli kyokola kyonna mu kusinza kiteekeddwako okubaako obujulizi obuva mu Qur'ani ne mu sunna buli kyokola kyonna mu busiraamu kinoonyerezeeko obujulizi bwakyo okuva mu sunna waliwo emabegaawo esswala yakyaka nnyo mu basiraamu waliwo mu butadiwu yagiteeka mu basiraamu n'agibasomesa obulungi bwayo ey'okusaala nga omuntu ali bukunya Allah n'amumalira ebizibu bye 100 ku maviivi addiŋŋanawo emirundi 7 ku ruku bw'otunuulira esswala eyo nga munnabbidaa bw'agisomesa ekisookera ddala nga sinabagenda ku sswala eyo eddiini yaffe eno ey'obusiraamu okugitegeera amateeka Allah ge yassa gateekeddwa okubeera nga gakwatagana n'entegeera yaffe n'obwongo waliyo esswala ekkirizibwa okusaala omuntu ng'ali bwereere okuggyako fi haalati darura bantu banyagiddwako engoye tebalina kyakusaaliramu yembeera yebasanze ekyo kirala naye omuntu okugamba nti waliyo esswala allati shuriat eyateebwa mu ddiini nga yakumala bizibu nga bagisaala bukunya oba olaze wala kwe bayita okuzuula mu ddiini kati buli kyogenda okukola kyonna mu ibaada kakube kusiiba kakube kusaala kakube kusoma Qur'an mu biseera ebyenjawulo kirina okubeera nga kiriko obujulizi okuva mu Qur'an ne mu sunna lwaki njogedde ku kya Qur'an baganda baffe bangi bahuffaz abakwatibwa bannabida ne babatwala okusoma zi khatima nga bazisomera abafu ekyo kyokoze okirinako obujulizi nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwatu beyayigiriza hal fa'alahu as-sahaba abawangalira fil quruni al-mufaddala kubyasabiri ebyasukkuluma obulungi bwabyo bwe batu bakola era yeye entegeera kati al aslu fil ibadat at-tawqif olina kuba na bujulizi okwazinira mu ntaana hal fihi dalil kiriko obujulizi ku nsonga eyo talqin al-mayyit ba'da ad-dafni okulakkana omufu nga tumaze okuziika hal fihi dalil kiriko obujulizi okuva mu Qur'ani oba ne mu sunna abatukulembera abalongoofu bwetyo yali entegeera yaabwe n'ebirala ebyokulabirako bingi al aslu fil ibadat at-tawqif buli kyokola kyonna mu kusinza Allah beera n'obujulizi ne bw'onookola ibada ng'abantu bagiraba ku ngulu nnungi ne bw'onookola omulimu nga gulabika obulungi bwagwo naye nga tegulina bujulizi kuva mu Qur'ani na mu sunna ng'abatukulembera abalongoofu si bwe bato be bagukola era si bwe bato be bategeera ibada eyo togifuna mu mpeera
tukubirizibwa okwagala ennyo nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Enjagala etakontana na sharia era etasukkuluma kitiibwa kya nabbi. Kyova olaba bannabbi bonna woyogera ku Allah n'omwogerako ebitendo bye kaannahum lam yasma'u shay'an, babanga abatalina kye bawulidde. Naye bw'oyogera ku nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abamu ne bajazibika ne bagwa n'eri n'obalabanga n'ebyovu bibava mu kamwa, naye ng'ate bw'oyogera ku Allah kaannahum lam yasma'u shay'an, babanga abatalina kye bawulidde. Al-asl fil ibadat at-tawqif. Kyava nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatwekesa n'atulaga obubi obuli mu kuzuula mu ddiini. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Omuntu yenna azuula ekintu mu ddiini n'akyongeramu nga tekiriiko bujulizi kuva mu Qur'ani na mu sunna fahuwa raddun fa'amaluhu mardud. Omulimu gwe mufu gugenda muddizibwa era ayimirire mu maaso ga Allah nga tagufunye mu mpeera. N'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu, bamaama baffe abalungi, baganda baffe abayizi baffe abatusomako eddiini eno ey'obusiraamu, tugijje mu Qur'ani ne mu sunna ng'abaatukulembera abalongoofu bwe baakola. Twewale ekigambo kuzuula mu ddiini, tukyewalire ddala. Nga mmaliriza okutegeeza abasiraamu bidaa kyeki n'okumanya emiteeko egiri egya bidaa, omuli al-ibtidaa'u fil aadat, ekyo tugambye nti mubah, kikkirizibwa ng'abantu bwe bazuula ebintu eby'enjawulo, tekinologi aliwo, haadha mubah kubanga al-aslu fi al-ibaha. Naye ate mu ibaada al-aslu fiha at-tawqif, olina kubeera na bujulizi mu Qur'ani ne mu sunna za nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anwa'ul bid'a, emiteeko gy'okuzuula mu ddiini. Al-bid'atu fi ddiini naw'an, okuzuula mu ddiini kulimu emiteeko ebiri. Omuteeko ogusookera ddala bid'atun qawliya i'tiqadiyya, ye bid'a abantu gye bazuula ezikwatagana n'enzikiriza. Tubulaba waliwo firaku adalla, ebibinja ebyabula ng'omuli bajahmiya, omuli bamu'tazila, omuli barrafida, omuli abasuufi, omuli jamaatu tabligh. Kullu hadhihi alfiraq, firaku ezo zonna ze muwulira n'endala wa ghayruha, nga nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yaziraga ebibinja byonna ebyabula birina bid'atun qawliya i'tiqadiyya. Olwaleero naddala wano ewaffe olaba nga abasuufi bamaamidde nnyo, naddala basajja bakulu mu kubabuza, n'osanga n'abamu babatuusa ku ddaala ery'obwawali. Wali yo yatuuse ku ddaala nga tasqutu anhu takalif, nga n'amateeka ibaada zimuvaako, n'atuuka ku ddaala nga ibaada bw'etuuka bw'eba ya sola alowoozaako ndowooze. Obasanga ku mizikiti naddala egiriko abasajja bakulu ng'abantu basaala magaribi ng'atudde, kubanga wali n'agamba nti nasaalidde Makka, ava Makka ku haramu, gy'asaalidde asiri ava nakusaalirayo magaribi. Kasita batuuka ku ddaala beesembesa aya ya Allah ega nti wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, sinza Allah paka lw'otuuka ku ddaala ery'obwawali. Aya si kyetegeeza, aya etegeeza ti wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, sinza Allah paka lw'oliva mu nsi, paka lw'oligibwamu omwoyo, ibaada zikuveeko. Naye bannabid'a abasuufi
batuusa ku bawali baabwe be bayita bashekhe baabwe ne babatuusa ku ddaala ery'obwawali ne babeera nga ibaada zibavaako tebasaala tebasiiba ibaada bwe zituuka ekiseera kyazo ne babeera nga balowoozaako ndowooze jamaatu tabligh bajjudde bidaa eziri mu aqiida ezikontanira ddala na aqiida abasiraamu ze bateekeddwa okubeera nga bazeewalira ddala wasairu lfiraq ne firaqu endala omuli barrafida omugwa abashiya abalina aqiida ezikontanira manya enzigundi bidaa n'enzikiriza omuteeko ogwokubiri antum mai tuli fenna bawulira abasiraamu bawulira omuteeko ogwokubiri bane twaze kusoma bw'onoobeera mu daruso eno eya aqiida ng'ekigenderwa kyo kyakutunda ntende nga wazze kutembeya makanzu wallahi ojja kuba ofiiriddwa obulungi bwa daruso eno enzikiriza kikulu eddiini yaffe efa nzikiriza abantu bafulumye mu busiraamu lwaki lwanzikiriza ne tusigazaamu amannya kati faayo nnyo ku bigambo basheekhe be bazze basomesa okunkumula amatu owulirize owandiike omuteeko ogwokubiri bidaatun fil ibadat okuzuula okukolebwa nga kuli mu kusinza Allah mu ibaada kataabudu lillah biibadati lam yashra'uha ng'abantu okusinza Allah ne ibaada Allah zaataateekawo mulaba tutera okuyingira mu mwezi ogwa Shaaban oba omwezi ogwa Rajab bantu ne bazuulamu essola ne basaala mu nisfu Shaaban ne bagisaala bayina almagribi wal isha bantu ne bagisaala ne basuubira nti erimu obulungi kati hadhihi bid'a tusamma bid'atun fil ibadat waliwo bid'a abantu ze bakola mu kusinza Allah kati bid'a fil ibadat erimu emiteeko gye ngenda okumenya miteeko ng'ena oba etaano muteeko ogusooka ma yakunu fi aslul ibada be bantu okukola bid'a mu kusinza Allah fi aslul ibada mu asulu yennyini ey'okusinza Allah ng'oli bw'anaayongera ibaada laisa laha aslun fi shar'i nga ibaada eyo terina asulu musingi terina nsibuko mu kusinza Allah ng'omuntu bw'anaateekawo sola ghairu mashru'a essola etaliiyo mu busiraamu n'agamba nti bw'olaba ng'enjuba etuuse wano waliwo essola esaalibwa bw'obeera n'ebizibu waliwo essola esaalibwa kati abasiraamu waliwo essola gye bayita salaatul haaja abasiraamu bagibuuza nnyo naye hadhihi sola ghairu mashru'a teriiyo gye bayita salaatul haaja wabula nabbi yatuyigiriza essola zimanyikiddwa ziriko n'obujulizi ka salaatul istikhara ng'essola y'okwebuuza ku Allah salatu duha yetusaala ng'enjuba emaze okuvaayo salatu layl oba salatu tahajjud ezo essola zimanyikiddwa witiri tarawih zimanyikiddwa naye teriiyo mu busiraamu gye bayita salatu lhaaja hadisi ezajja ezijoogerako nga hadisi ya ibn Abbas fahuwa hadithun mawdu ghairu sahih hadisi ngunjuke si ntuufu kati omuntu okuteekawo ibaada yonna nga laisat laha aslun fi shar'i nga terina aslun nsibuko mu ddiini yaffe ey'obusiraamu ogwe muteeko ogusooka okuzuula okutandikawo ibaada etalina aslu olina ateekawo okusiiba okutaliyo ebyo byonna bikontana era oba ozudde mu ddiini ekirala au siyaman ghairu mashru oba okuteekawo okusiiba okutaliyo
olina asiiba tuulu sana omwaka mulamba kusiiba kulina obulungi naye kyokoze bwatyo nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam si bwe yakola olina asiiba omwaka mulamba ekirala awo ayadan ghairu mashrua abo bantu okuteekawo ayad idi kyeki mu luganda olutuufu ebijaguzo ebitaliyo mu busiraamu nga bwe tujaguza amazaalibwa ga nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abooluganda abamu bwe bawulira amazaalibwa ga nabbi baga nti abo abasalafu obwo obuvubuka obutabuliiki bwonoonye eddiini tebwagala na nabbi nga tumwagala sallallahu alaihi wasallam n'okubasinga nabbi kennyini yaliwo teyakuza ku mazaalibwa ge basahaba abamwagala ennyo ne batuuka n'okulwanira amazzi agamuvaako ne batuuka n'okulembeka entuuyo ze mu kumwagala ennyo tebakola ku mawuledi fe olwaleero abaga nti tumwagala nnyo ne tukola mawuledi ne tuteekawo n'ebinaala ebiraga nti nabbi azze ne tusonda ssente naye nga n'obuufu nabbi yennyini ebitendo bye nga tebitulabikako ffe tugamba nti tumukola ki tumwagala nnyo abantu okuteekawo ebikujjuko mu busiraamu teriiyo bikujjuko bijjukizo oli yakolera nnyo obusiraamu ne bamuwaŋŋangusa n'agenda eyo gy'alaga ne tuteekawo ebijaguzo ebimwaniriza oba okujjukira ennaku ze yasenguka ne tubikuza mu ddiini yaffe basahaba abayagala ennyo nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tebakuza mazaalibwa ga nabbi ye kennyini nga waali teyagakuza yasiibanga olw'emmande ne bamubuuza lwaki olusiiba n'annyonnyola lwaki alusiiba ne bamubuuza olwokuna lwaki alusiiba n'annyonnyola naye ogenda okulaba abantu ng'amazaalibwa bagakuza wano mu ayaadi muyingiramu abantu okukuza zibbaasidde bannange okwo kuzuula mu ddiini olwaleero amaka g'abantu abasiraamu amayumba gagezesebbwa n'abakyalo okukuza zibbaasidde omuntu okukuza bbaasidde osanga ne bamasheekha abakulu abakuze mu myaka nga bakuŋŋaanyizza abantu mukolo mulamba mu maka gakukuza bbaasidde nanti tubadde wa sheekhe gye tuva yawezezza emyaka 78 ebyo byonna biri mu kuzuula mu ddiini bino byonna bye tulaba olwaleero abantu zibebi shawa amukyala agenda kuzaala ne bamukolera akabaga bantu bakotte nnyo abazungu ne bakoppa abayudaaya bebi shawa ezo zonna zimulaba waliwo n'ennaku zino ze baakavumbula ono omuwala omuyimbi eyatutte baseeka baffe abamu waliwo gye yataddewo ebadde tebulikkanga nako asuubira busuubizi kufuna lubuto nagwo n'agufuula omukolo oba eyo bagiyita batya erinnya litya nanyokwata eyo zonna zimulaba zibaafidde zibebi shawa abantu ze bakola zonna ziyingira mu bidaa baganda bange abasiraamu twewala okuzuula mu ddiini byemulaba ebyo byemukopperera mu bazungu byemulaba abantu nga babikola naawe n'ogoberera naddala abakyala muyambeko bomusinga oluusi okukijjusa okukolera abaana baffe baafidde abantu abalina amasomero mugobezi baafidde mu masomero g'obusiraamu osanga omwana ng'ali mu ssomero n'osanga n'abasomesa abasiraamu abeetabye ku mukolo ogwo okusala keeki tuli ku baafidde ya gundi nanti biddi ya gundi yatuuse okuŋŋaanya birabo n'ebirala ebifaanagana ku biri amazaalibwa gonna obusiraamu tegakuzibwa kagabe ga nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwe gabanga aga nabbi Muhammadi gali bidaa
ate butyagago gwe soyibu. N'olw'ensonga yitwewale kigambo kuzuula mu ddiini. Ogwe muteeko ogusooka mu kuzuula mu ibaada. Muteeko ogwokubiri, ma yakunu fi ziyada ala al-ibada al-mashru'a. Ibaada wano Allah yagikkiriza naye ate olina kyogikoze eki kyogyongeddemu. Kama law zaada rak'atun khamisa, ng'omuntu bw'anaaga nti amaanyi agasaala nga lina, njagala kusanyusa Allah, essola yalaakanya n'aganze kansaale mmeka? 5. So si kwerabira kirala, naye ono n'aga nti kansaale 5, magalebi kansaale 4, oba ozudde mu ddiini. Waliwo omu omukulembeze w'obusiraamu yafa, Allah yamujjulula mu bukambwe, mwenna bwe mwamanya. Yatwalanga basheekhe abavudde mu Afirika n'abakuŋŋaanyiza mu ddungu eyo, n'abasaazanga essola 6. Teyakkirizanga muntu yenna kumukulembera, nga yateekeddwa okuba imaamu al akbar. Naye omumanyi omu ow'obusiraamu yali amwanukula, yakozesa ibaara ennungi ennyo gye mpuliranga nange gye njagala okukozesa. Yamugamba nti ya nabiya sahara, wange gwe nabbi w'omu ddungu, mata unzila alayka alwahyi, obubaka bwakukkako ddi? Kiki yali ategeeza? Kwegamba yamulabira ddala nga yeetadde mu ddaala ery'obwannabbi akkirwako obuki. Oyongera otya mu swala ne zibeera 6? Allah ze yali alikanga ziri mmeka? Kyava yamugamba nti ya nabiya sahara, wange gwe nabbi w'omu ddungu. Yali takakasa nti nabbi, naye bye yali akola mu kwongera Allah ze yalaalika, ye n'ayongeramu ezize, yamulabira ddala ng'asuuse ku ddaala eryaki? Ery'obwannabbi. Ekyo ne kiraga nti mu butadde we yenna buli wazuula mu ddiini n'ayongera mu ibaada Allah ze yalaalika, n'ayongeramu ebibye, abanga assibwako obuki? Obubaka. So nga ekiseera ky'okukaka obubaka kyakola ki? Kyakoma. Tuli ffenna n'olw'ensonga eyo twewale. Muteeko ogwokusatu, ma yakunu fi sifati al-ada. Ibaada Allah yagikkiriza, naye oli n'agyongeramu engeri gy'esaalibwa oba gyekolebwa, sifa, ekitendo kyayo, n'akikola ki? N'akyongeramu. Tusaala bulala naye asadde buki? Asadde bulala. Banyumiza ku basajja bakulu bazeeyi baffe bwe baabeeranga n'ebizibu ne bagenda okusaala esswala ng'emimbali bagikuba amabega. Basaala swala nga bw'olaba bwe tugenda okusaala magaribi, ne waga engeri gye tulina ebizibu ebituyinzizza omwaka guno, magaribi eno tugisaale nga tukubya amabega ki? Emimbali. Kukuba kuzuula mu ki? Kuba kuzuula. Kasita oteekawo ibaada n'ekolebwa mu mbeera etali ku kitendo ekyo nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yakola. Abantu bali awo batendereza Allah naye nga bakutte obuyinja. Hadhihi sifa ghairu mashru'a. Abamu batendereza Allah nga we banyenye emiki? Emitwe. Mutunulira abasuufi olwaleero abeeyita wano balina ebitendo. Abamu etwogera ku basuufi bayinza obutabategeera, naye mu basuufi mulimu firaku zaabwe, furuu zaabwe. Mwe muyingira bamuriidi, mwe muyingira bamuhibbiina mu basuufi. Wano ewaffe erinnya ery'obusuufi lyakyaka nnyo, kyokka ate bw'ogenda mu ziri ensi zigarubi Afirikiya ate mulimu Batijaaniya. Baleeta adhikaari mu mbeera ya raks, kuzina, n'abalabyeko emabega awo nga bamalako omwaka nga adhikaari mu kutendereza Allah bali mu kuzina buzinyi. Senga oli akola ibaada n'agikolera ku mutendeera obusiraamu gwe butakkiriza nga nabbi bw'atyo si bwe yakola,
otendereza Allah oleeta adhikari naye ng'olina obuyinja oba ozudde mu ddiini okunyenya emitwe kyova olaba basheekhe baffe ab'omulembe guno bavumiridde nnyo era ekikolwa ekibeera mu bahuffaabu emiki emitwe mu mbeera efaanaganako bwetyo oli okukola ibaada yonna n'agikolera ku sifa ku kitende ekitakkirizibwa mu ddiini oba omaze okuzuula mu ddiini. Olwaleero tulina buno obuuma butera okubala azikaali abantu ze bakoze. Kati ne weewuunya omuntu omusiraamu akwata akuuma n'akateeka awo batera nnyo abayindi obukozesa ko ne katendereza Allah atunulayo butunuzi bw'ati akatendereza emirundi 1000 n'anyeenya omutwe yesi atendereza wabula kaki kuuma ke kabala kabanga kasaawa akatega bwati nekatandika okulira subhanallah alhamdulillah n'atunulayo bwati aga 10,000. olaba abantu bidawo zibagize ne kukola ibaada entuufu ye mu kifo ky'okwogera atenderezani atendereze Allah ataddewo kuuma kabala mirundi gye yakatendereza. Kullu hadhi bida okonna kuzuula muki kuzuula mu ddiini. Omuntu alina emmotoka yange andeetera esweta empewo ejja kunzitira wano ejaketi yange bagireete kubanga embeera esusse saba Allah tuwemu obulungi. Ekirala mu ekyo ekyeyongera mu kuzuula okwo okulimu sifa ghairu mashrua adai al-adhkari al-mashrua omuntu okuleeta adhikari ezaalaalikibwa naye bi aswati jamaiya ne tuzireeta mu ddoboozi eryaki eryawamu nga luwa aduumira. Mulaba oluusi emizikiti gikola bidaa ez'enjawulo. Imaamu amaze okusaaza natandika okuleeta adhikari ng'abasiraamu webakola ki webagoberera. Baganda bange okuzuula mu ddiini adhikari ezo buli omu azeereetere bisawutihi so si kuzireeta bisawutin jamai so si kuzireetera waki wamu kirindi. Niye ogenda okulaba abasinga obungi nga bwe tutyo yenkola gye tukola mu mizikiti erimu okuzuula mu mbeera efaanaganako bwetyo. Ebyo byonna biyingira mu sifaat ghairu mashrua au atashdidu ala nafs. Abantu okubeera nga beekaluubiriza mu kusinza Allah oli ne yeekaluubiriza mu mbeera efaanaganako bwetyo, ekyo kimuleetera okumufulumya ku haddi emujja ku sunna za nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ng'omuntu bw'ayimirira ekiro kyonna ng'ali mu kusinza Allah, kusaala ekiro si kibi. Ni bw'atyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si bwe yakola ki, si bwe yasaala. Hatta ne yalaba omukyala ng'asibye omuguwa mu masjid n'amubuuza kino kiki, n'amugamba nti omuguwa guno ngenda gweripankako ekiro nsobole okukola ki, nsobole okusaala. Nabbi n'akivumirira. N'olw'ensonga eyo tetukkirizibwa kusinza Allah. Sheikh Fahad direka manyi ono seeka wange mulamba ate bw'akola bye naalikoze. Mbadde ndi ku kusinza Allah. Oli n'asinza Allah mu mbeera nabbi sallallahu alaihi wasallam gy'atakkiriza eyawukana ne sifa nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bweyatenderezanga Allah. Kino kiraga nti tukkirizibwa kukola ibaada nga tugikolanga ow'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'ataagikola. Muteeko ogwokuna ma yakunu bitakhsis waqtin muayyan, omuntu okusinza Allah mu biseera bye yeeyawulidde n'akoleramu ibaada. Naye ng'ekiseera ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam si kye yakoleramu ibaada eyo. Nga bwe nayogedde abamu bwe bakhassasa nisfu Sha'ban wa laylatihi, wotuuka mwezi ogwa Sha'ban abantu balina essola gye basaaliramu, balina mu mwezi ogwa Sha'ban